obutire bwino gye musinzira okubeera nga te mugoberera Fahad Pro UG kwa mulinyo ogenda okubeera nga te mbandirizako. Welcome yet to another edition of Fahad Pro UG. Era nga gwe mulungu okusobola okubeera nga te otuuka wano notubeerawo n'amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ate n'ebweru w'eggwanga Uganda. Bino byonna tubeera nga tubikutuusako beat entertainment oba eki kyonna kyonna ekireeta impact mu community yaffe tubeera tubikutuusako wano butereevu. Gwe kyolina okubeera nga okola kiki kimu, make sure nti you subscribe ate ka notification bell kukakooneko kajja kuleeta option 3 koona ku option esooka kitegeeza nti all notifications zonna zijja kubeera nga zituuka butereevu awo ku ssimu yo buli we nnaaba ntaddeyo ekipya. Bingi nnyo ebigenda mu ggwanga Uganda era nga ensonga eziriwo ndowooza z'abasuubuzi bakyediimye bakyagaddewo amaduuka era nga nina video gyengenda okubeera nga tenkuterawo mu maaso awo ku nsonga z'abasuubuzi, but before that waliwo n'ekyenjawulo ekyabaddewo over the weekend. Omukyala Rema Namakula ne Dr. Hamza wamu ne kapa yaffe empya eya Edilisa Musuuza n'omukyala minisita amanyikiddwa nga Nyamutolo bazisinkanye somewhere ku Kabaga era nga bingi nnyo ebintu ebyenjawulo byasobodde okubeera nga te bihappeninga era nga byenkuleetedde essaawa eno. So tula butuuza awo ogenda kubeera nga te obyewulirirako. Katambyako nabanga kugiddeko nja kuzzaayo eri ku nsonga z'abasuubuzi. Waliwo video gyogenda okulaba naye muganda wange wonna wootudde walowooza okudda e Uganda, especially mu abali ebweru abalowooza okudda e Uganda okukola business, ogenda soka olaba video eno gyengenda okubeera nga tenkuterawo, then ekinaakugira mu mutwe gw'ono obumanya kyoyagala okubeera nga te osalawo nawe ali Uganda nga wandagala okubeera nga te okolawo business yo oba ogulawo business yo. Tunula olabe video eno kyonna kyonna ekinaaba kikugidde mu mutwe kinaaba side yo era nga bino byonna ngenda kubeera nga te mbikutuusaako. Make sure nti olikinga sharingirako n'abalala eyo mpola mpola, inviting emikono gibeere nga gitwegattako. So nga mbatera obutambi buno ate later around kumuona amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Baddeyo ku over the weekend nabadde nina wendi nemba gwako omanye okwegwako mu kafu mwena nga temutegedde temugenda kubeeraawo. Ogwa ku tiimu ki? Ngwa ku tiimu zombi ey'abagave Nyamukenzo neya Dokita ne Namakula. Baba obasangawo? Nawe nabasanze sigenda kwogerayo olwa security. Nga bonna bali awo kati nga nze omutabaganya nga bagamba ki? Buli omu nga alina owuwe, buli omu akutta owuwe. Nyamukenzo nga alina oli? Nyamukenzo nga eri eno nga bali eri. Kati nga nze ndi wakati naye nga neno wali abalala abadde abawagizi. Buli tiimu yabadde alina abawagizi baayo. Baleese baani? Federation yonna Shiba Harungi, tiimu Eddie Kenza ali awo, mulamu omupya ne Lilian Mbabazi. Buula kati awo ojja tutwalako ne mu buyimba obwabaddewo kubanga kati ntambi zaawo nkwesiga byonna wabibulidde. Kalo Nantongo naye ali ku tiimu. Ali ku tiimu ki? Ali ku tiimu Kenzo. Bulira ye Namulondo wa Nyamusuuza. Nyamulondo yennyini awedde emirimu. Si Jasmine? Kalo Nantongo wali mujjeko Nantongo ye Nyamulondo, si Namulondo. Ye Nyamulondo? Olinga olijukira alina Namulondo era yabaddeyo ku side eri. Ono bamugambya ne? Nyamulondo. Kalo Nantongo. Ye Nyamulondo kati. Kati Jasmine ye yagambya anze kanzire eno. Yazze ku yabarema. Yasaze. Era Namulondo original oli nagamba nakubarema akaba namugamba tuye kamanye ngakoza n'owebbwa. Jasmine ote tumwesiga. What? Wale mwali muzanyako omupiira mu buto. Nemugamba nemubeerawo nemugamba onodde suubi baati. Ebintu byakyuse. Suubi baati. Bato beegabanye. Betty Kamya ow'ekitiibwa yabaddewo yali ku Nyamukenzo. Betty Kamya akola ate ngaani? Betty Kamya ayinza okubeera nga ye mukyalo omukuzi oba senga ow'ensonga. Alima Namakula yabaddewo? Alima Namakula yabadde ku sayidi eri eyabareema. Jasmine lwaki asala amangu ago? Ankugambye simanyi kyabala, amanyi tatudde abala buli ssaawa eri wajjula kuba naali ndowooza agenda beera ku sayidi eno naye namulabye sayidi ewa Dokita wajjula. Kakati eno wabaddeyo Akram ne Hajat ku Lusuumu babadde ku Yamusuuza tiimu naye gaali zikaye meeting nga yako Dokita Kulu Nakram baliwa babadde eno Wakenzo bali ku Yamusuuza. Kakati Rema n'afuna ate bano abalala. Shakibu Zali babaddewo? Shakibu Zali babadde ku sayidi ya Musuuza era Musuuza alina abantu ebikonge ebiweddeyo mu industry
Bina Baby yabadde bakimye kyate gambi antu abadde ali mannamakula nga bejjukanya katwejjukanye biseera byaffe ebiri mu kinaana. meeting mwabadde ku kyekituufu? Meeting yabaddeeyo kwemala gayaŋŋano ekintu bane ekiggo kive mu mawulire kisusse okwesojja kususse silent weesusse cold weesusse nuclear bagala zero nkinga amawulire tuli ku bunkenke tetulina mirembe kikyate ate ani asinga ojjukira program ani asinga ku bukedde eyamasembe kati neeno kye tuliko mu mawulire katwagaye bannaye twemale gayaŋŋano. Nyamukenzo waffe nga wali bulungi Minister. Yes ne basuse kweraga mukwano nosoka ne beyimbira obuyimba ng'abantu bonna bawulira bali awo. Ani ayimba? Ani asooseyo mu ddiiro? Nyamutolo yasose mu ddiiro mingi bakozessaako weebati sayidi eno ne sayidi eno kati ng'omu yajja n'ayimba nayimbira gwayagala. Nsaba ompulirize bulungi. Edduuka erya miliyoni 3.5 buli lunaku lw'oliggulawo oba togguddewo nga lwa Sande mukama waffe Drake ayagala emitwalo 13.5 ng'expense y'edduuka eryo. Oba ogguddewo oba togguddewo ezo zo ziba zirina okufuluma. Njagala gw'ogende nga weebalira omanye ennyingi zaayo n'enfulumyayo. Basebo ne bannyabo akwagalako emitwalo 20 buli mwezi ewange ze banzijjako akaduuka katono bwe kati ez'amasannyalaze wano simanyi zoowa. Genda ng'ogattirira omanye expenses zo. Tuba tuli awo edduuka eddene olina okubaako n'abakozi babiri abakuyambako abaana omwana omwetisi n'omuwala oluusi asigalawo ng'otambudde. Kale obasasulayo akasente katono nnyo $1.5 ate ng'olina okubawa lanchi ne kacaayi ekitegeeza gy'emitwalo 2 egyo gy'emitwalo 40 buli lunaku. Ezo zonna expenses ziri ku mutwe gwo. Bw'ovaawo genda owayinka mu takisi agenda kujja wanaga edduuka ddene lino ogenda kumpa akakadde yinka mu takisi ezo nazo bazikutwaleko. Bw'ovaawo wa vaati ajje agambe nti naye nakuteeka dda ku vaati register ettunzi lyo liri waggulu nnyo nange ngenda kulyako akakadde buli mwezi akutwaleko miliyoni 12 omwaka. Ezo zonna expense ziri ku ggwe. Basebo ne banyabo wa KCCA ajenga akuganjagala emitwalo 26 akubiseemu ne kali ka double taxation ak'emitwalo 24 emitwalo 40 ziizo oba zisukamu ziri mwanamu ziizo okudda waggulu bazitutwaleko nazo. Bw'ovaawo nagenda okubala ng'omwaka gumu edduuka erya miliyoni 3.5 expenses zaalyo zibeera miliyoni 9.6 n'emitwalo 94 ne siringi 8 bwe nabalamu. Basebo ne bannyabo mu bank account yo wakateekayo sente mmeka guguno tuli mu gumalako mmeka ze wasevinzeeyo bw'akyali yagamba nti tebikwatako era bino abajjaga bannamba lujega batuveemu nze nkakasa nti naawe ogenda. Bw'oba osasula ne sitoowa waliwo abaga nti ebbango mwali wanika nyina n'amaduuka ga ddabo kati kubisa expense ogyeteekeko. Bw'ovaawo ate otuyambe obale neza sitoowa munnaye kuno tekuli sente zangege y'abaana ng'onnyuka, tekuli mugaati ng'oddayo eka, fiizi z'abaana teziriiko ku ezo zembaze. Bwe ngenda okubala maama w'omukyalo nga yakkubidde nti siri bulungi n'oweerezayoko ku mitwalo 10 oba 5 ezo ne expenses tozitaddeeko. Tutambula oba tuli mu kanzunzu. Ebyo nangezaako bibategeeza otegeera obuzito bwe twetikka. Abamu muli wano mukola naye nga muyisa bibbulu temulina bye mukola. Owasuubiryo ne bamulaba ng'ayingira ku makya ate akawungezi ne balaba ababbanka nga bayingidde weewola eri gye balabira ku financial card yo ate wanoonyeza ne bano abatalaba financial card yo nabo obaggyeko. Mwami Busiiwa olinawawo miliyoni 4 ab'omusolo bandi bubi agonna amabanja gakuli ku mutwe ab'emmere bagenda okujja okukubanja ekawungezi gye walidde ng'oli mulalu. Basebo ne bannyabo ebyo byonna bitambulira ku basuubuzi. Njagala mutegeere bw'oba oggalawo edduuka otegeere obuzito bwe weetikka. So sigamba abo bye boogera tebabikola ki tebabiteeka. Tutuula ne tulisaakinga tuli basuubuzi bitukwatirako ddala. So no basebo ne bannyabo nze bino byennwana Scott Maaka mutabani wange omukulu alina emyaka 12 nkakasa ajja kujja ku Nabugabo wagenda okuzoganiza mpozi mukama ng'asaasidde buki gwe simanyi baabo gy'obatwala naye bwe tuba tetulwanye nnyo abaana bano abasajja bano buli bino bye bakola bagenda kutukomyawa. Bano bali ku pulaani ya kubeera baloodi ba kibuga
tubeerenga tugamba yessa nga buli w'omulaba okutama bukutami so basebo ne banyawo naffe twerwaneko twagala ebyenfuna biddeko mu nsawo yaffe. Well, sometimes you want to keep quiet and act like ebigenda maaso mu ggwanga tobiraba kubanga oluusi bagamba sirise teyeejjusa naye bw'omala n'entunulamu ate n'endowooza nnyo abantu abafuga eggwanga lyaffe kaakati abalungi ennyo bwe balabanga eggwanga lyaffe lyali terigenda bulungi tebaasirika. Bw'olabanga omwana waayonooneka n'osirika, I don't think nti oli muzadde mulungi. Bw'olabanga eggwanga lyo terigenda bulungi n'osirika, si kiwa nti oba mutuuze mulungi. You're not being good enough for your country. So ku nsonga egenda mu maaso eno ey'emisolo, personal I'm a victim kubanga nange ni musuubuzi ntambula n'entikula emmali n'endeeta here and there. I've seen the challenges n'olusonoga kambireke after all fena tuli bwe tutono. Hey, we can do much better. Dear government, we can do much better. Abasuubuzi okusituka ne bagamba kino si kituufu. No you are majje kumpi nga ali mu lutalo is not the address they want. The address we want is you coming up and trying to fix what is not right. You're over milking the cow that you're not overfeeding. Si kituufu. Dear government, si buli asituka okwogera oba okubako kyagamba nti oba awalana government nti oba mubi oba ki. No, we are just concerned citizens who want our country to be governed better than this. We can do much better than this. Please meet the traders. Meet them and do the needful. Kubanga inze gosabiriza sente, nze gojamu sente kubanga kati right now government nze nkuwa sente, nze omuwi w'omusolo fe ababi w'omusolo. Kati nze gosaba omusolo mwentuka ngamba onsabye milioni 5 naye nina milioni 2. Tonemerako like tondaga nti oyina okumpa milioni 5 ezo whether oyagala whether toyagala kubanga nze nkuwa. Nze mmanyi capacity y'ekyo kyenyingiza however much nawe oli kungerekera gwe kyonsuubiramu. So let's reach an understanding.